Kyakaliyoke era bwe bayogedde omanyi eri wansi wabadde weetaaga okusiba ekideeya promota omu n'agamba nti omusajja ali mu kwogera ku bideeya era eby'omukyalo ayagala okusiba Kololo ekideeya enkokola zibadde nnyingi nnyo abantu baali bankuba nga bagamba nti bamugamba nti tosobola kubanga otegese festival n'omusajja w'e Masaka eri mu kyalo tasobola kutegeka naye tutegese anti nze yeshe esoose n'okutegekebwa mu Kampala ntandikidde Kololo ate oyinza okunsuubira okudda e Nansana kitegeeza nfuuse wa Uganda omusajja ono olina olwali sibasekeredde naye engeri gy'obuuzizaamu omuntu ayagala okwesimba mu kutegeka Kololo kisinza kyayagala okutegekamu yenywezezza atyo otegeeza ki financial ayagala kubalirira amanya Saalongo Masiko owa Masiko Entertainment abategesi b'omukolo gwa Eddy Kenzo Festival 2022 olunaku luno tuyise ebizibu bingi naye Mukama atusobozesezza okuba nga tulumaliriza ekisooka tusooka okwebaza Katonda olw'ebibaddewo show ebadde nnungi nnyo twebaza abawagizi ba Eddy Kenzo twebaza abawagizi ba music wa Uganda twebaza abawagizi ba Masiko Entertainment okutukkiririzaamu ne bajja yesebo kyakaliyoke era bwe bayogedde omanyi eri wansi wabadde weetaaga okusiba ekideeya promota omu n'agamba nti omusajja ali mu kwogera ku bideeya era eby'omukyalo ayagala okusiba Kololo ekideeya enkokola zibadde nnyingi nnyo bakulu baffe bagezezaako abamu okulwana waliwo ng'omukulu oyo ndowooza kamuleke oba mukulu Luba kamuleke naye ndowooza mukulu Luba ndowooza asobola okukola ebintu eby'ekintu ekikulu namusisinkanako oluwandde nga tuli eggulu eyo ne mulabamu obuvunaanyizibwa naye bwe mpulira ebintu ebibadde bitambula nga bivudde mu mukulu Luba bibadde bimalamu nnyo amaanyi naye ndowooza nti Katonda amuswaziza festival ebeddewo kati mukulu Luba waddembe okuyimba asobola okuyimbayo oluyimba kubanga muntu era alina eddoboozi sekirungi kwesiba nnyo ku muntu teweesiba nnyo ku muntu mukulu Luba bw'obanga okimanyi nti walina bizinesi n'omuyimbi bizinesi neeyita leka kutandika kutuuza press conference kutandika simanya biki kutandika okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku social media gabadde g'amaanyi naye Katonda atuyambye nti gonna nga bwe gabadde gatambula ate tugakubidde ddala nnyo batumazeemu amaanyi bye mutegeka temujja bisobola bigenda kusala obadde otuuka n'otya n'okutya muyina okudda mu kyalo omuyimbi biki talina bantu abantu tebagenda banyiizizza abantu ku social media olede obadde owulira ebitambula ku social media ng'emukolo bagufudde ekitagasa naye Katonda abalaza amaanyi ate buli gye tunaayitanga twekakasa nti tujja kubeera b'amaanyi ekinyambye okutuuka ku buwanguzi buno ekisooka butawuliriza bigambo ekyo kimu ekyokubiri obuvumu n'omuyimbi yennyini abadde azizaamu amaanyi abantu baali bankuba nga bagamba nti bamugamba nti tosobola kubanga otegese festival n'omusajja w'e Masaka eri mu kyalo tasobola kutegeka naye tutegese ndowooza namwe mulabye tutegese twayinza okuba nga waliwo ebirumidde ebibuzeebuzeemu era ng'omukolo ogusoose naye tukkiriza Katonda nti ate omukolo ogunaddako gujja kukubisa mu guno ennyonyi tewali kye twasuubiza kitazze ennyonyi yazze naye abakulu abazivuga nze sifa abazivuga ne bagamba nti embeera y'obudde eriwo tebajja kusobola kubuusa abantu bwe bagwa era ababaddewo baagirabye nemala neddayo so ndowooza nti obuvumu butuyambye kuba kati singa amabanja gabadde mangi oba toyinza kunsanga wano era naawe onsanze nti tukirinzemu wano ne bannange tunyumyamu nga toyinza nakumanya nti nze mutegesi obadde ntudde nawali wali kitegeeza nti sibadde tetubadde namabanja tuwali ensonga tubaye twewola tubaye tutegeka kyetumanyi obulungi experience tugirina festival twazitambuza Uganda yonna mwaziraba kitegeeza tubadde tujja kuttaanya buttaanya tubaye twekakasa kyetukola si wa Kampala promota wa Uganda anti Kololo wano abakulembeze balayirira anti nze yeshe esoose n'okutegekebwa mu Kampala ntandikidde Kololo ate oyinza okunsuubira okudda e Nansana kitegeeza nfuuse wa Uganda omusajja ono olina olwali sibasekeredde naye engeri gy'obuuzizaamu Nobert muganda wange naye abasajja bano badde ng'akikola bw'obanga obadde ojja otugoberera badde ng'akikola by the way tuve mu bino Musuuza mwagala nnyo azinga omuntu
mwagala nnyo kyova olaba nti sheeno nayo baali bagitutiisa olwokuba nti omuntu omwagala ku mutima osalawo n'oyimirira naye nayo baali bagitutiisa tejja kumalako ekkolaba nti tebajja kujjayo era osigala oyimiridde kubanga omuntu omwagala nga tuvudde ku kyokuba nti muyimbi naye ng'omuntu mwagala kuba tuteesa akuzaamu amaanyi akuyita nagamba ki ekibadde mbadde mu Kampala muno ndowooza emyezi ng'ebiri nga mbeerawo buli lunaku bw'akuyita ewaka bwagamba omutuuseewa obadde ogamba wano ki ekiganyiimu siteegi olabye ng'enaakola etya genda Kololo sooka olambule oluusi ebintu ebimu byoba otiddemu ng'omuntu omutegesi siri mutegesi mupya naye omutegesi omupya mu Kampala bingi twayisaamu convoy ne tutuuka wakatikati awo ku mapeera ne tutyamu nagamba nti temutya mutambule so naye nyina abadde atuzaamu amaanyi omuntu ayagala okwesimba mu kutegeka Kololo kisinza kyayagala okutegekamu yenywezezza atya otegeeza ki financial ayagala kubalirira mu bantu bonna b'otegese otegese Eddy Kenzo what would you talk about Kenzo tonight as in kuchi whatever has happened performance ebadde nnungi kubanga Eddy Kenzo mukimanyi nti ayina performance ennungi balina live band big talent bakuba bulungi ekya performance manyi kibadde okke abayimbi baffe bonna bwe twajje bweru w'eggwanga bonna baperforminze bulungi performance ebadde nnungi kyekirungi nti tetulina mu challenge wakati waffe nga Maziga Entertainment ne big talent tewali byonna buli kimu kigenze bulungi tuli basanyufu tufunyeemu ne kasente kyekisinga obukulu kyakaliyoki era bwe bayogedde omanyi eri wansi wabadde weetaaga okusiba ekideeya promoter omu n'agamba nti omusajja ali mu kwogera ku bideeya era eby'omukyalo ayagala okusiba Kololo ekideeya enkokola zibadde nnyingi nnyo bakulu baffe bagezezaako abamu okulwana waliwo ng'omukulu oyo ndowooza kamuleke oba mukulu Luba kamuleke naye ndowooza mukulu Luba ndowooza asobola okukola ebintu eby'ekintu ekikulu namusisikanako oluwande nga tuli eggulu eyo ne mulabamu obuvunaanyizibwa naye bwe mpulira ebintu ebibadde bitambula nga bivudde mu mukulu Luba bibadde bimalamu nnyo amaanyi naye ndowooza nti Katonda amuswaziza festival ebeddewo kati mukulu Luba waddembe okuyimba asobola okuyimbayo oluyimba kubanga muntu era alina eddoboozi sekirungi kwesiba nnyo ku muntu teweesiba nnyo ku muntu mukulu Luba bw'obanga okimanyi nti walina bizinesi n'omuyimbi bizinesi neeyita leka kutandika kutuuza press conference kutandika simanya biki kutandika okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku social media gabadde g'amaanyi naye Katonda atuyambye nti gonna nga bwe gabadde gatambula ate tugakubidde ddala nnyo batumazeemu amaanyi byemutegeka temujja bisobola bigenda kusala obadde otuuka n'otya n'okutya mulina okudda mu kyalo omuyimbi biki talina bantu abantu tebagenda banyiziza abantu ku social media olede obadde owulira ebitambula ku social media ng'emukolo bagufudde ekitagasa naye Katonda abalaza amaanyi ate buli gye tunaayitanga twekakasa ntujja kubeera b'amaanyi namumulabye tutegese twayinza okuba nga waliwo ebirumidde ebibuzeebuzeemu era ng'omukolo ogusoose naye tukkiriza Katonda nti ate omukolo ogunaddako gujja kukubisa mu guno ennyonyi tewali kye twasuubiza kitazze ennyonyi yazze naye abakulu abazivuga nze sifa abazivuga ne bagamba nti embeera y'obudde eriwo tebajja kusobola kubuusa abantu bwe bagwa era ababaddewo baagirabye nemala neddayo so ndowooza nti obuvumu butuyambye abantu baali bankuba nga bagamba nti bamugamba nti tosobola kubanga otegese festival n'omusajja w'e Masaka eri mu kyalo tasobola kutegeka naye tutegese anti nze yeshe esoose n'okutegekebwa mu Kampala ntandikidde Kololo ate oyinza okunsuubira okudda enaasana kitegeeza nfuuse wa Uganda omusajja ono olina olwali sibasekeredde naye engeri gy'obuuzizaamu omuntu ayagala okwesimba mu kutegeka Kololo kisinza kyayagala okutegekamu yenywezezza atya otegeeza ki financial ayagala kubalirira mu bantu bonna b'otegese otegese Eddy Kenzo what would you talk about Kenzo tonight as in kuchi whatever has happened performance ebadde nnungi kubanga Eddy Kenzo mukimanyi nti ayina performance ennungi balina live band big talent bakuba bulungi ekya performance manyi kibadde okke abayimbi baffe bonna bwe twajje bweru w'eggwanga bonna baperforminze bulungi performance ebadde nnungi
kirungi nti tetulina mu challenge wakati waffe nga Maziga Entertainment ne Big Talent tewali byonna buli kimu kigenze bulungi tuli basanyufu